Banka ya Uganda enkulu ekendezezza emiwendo okwewolera banka z'ebyobusuubuzi okuva ku bitundu 14 ku buli 100 okutuuka ku bitundu 13 ku buli 100. The Bank of Uganda will reduce the CBR by 1 percentage point to 13%. Gavana wa banka enkulu Emmanuel Tumusime Mutebire ategeezezza nti banka esuubira emiwendo banka z'ebyobusuubuzi kwegiwolera abantu ba bulijjo okukka nga kigenda kuyamba emiwendo gy'ebyamaguzi okukka n'ebyenfuna by'eggwanga okusigala nga bitebenkevu. Emyezi 3 egisembyeyo mu mwaka gw'ebyensimbi ogwaggwa ebyenfuna by'eggwanga byakula ebitundu 4 n'obutundutundu 8 ku buli 100 wadde nga byali bisuubirwa kukula bitundu 4 n'obutundutundu 6 ku buli 100. Mu myezi egisigadde egy'omwaka gw'ebyensimbi 2016-2017 bisuubirwa okukula okutuukira ddala ku bitundu 5 ku buli 100 nga mu mwaka gw'ebyensimbi 2017-2018 bisuubirwa okweyongera okuva ku bitundu 5 ku buli 100 okutuuka ku bitundu 5 n'obutundutundu 5 ku buli 100. While the Bank of Uganda expects core inflation to remain around 5% within this financial year, this will primarily depend on the exchange rate movements as well as on the impact of less than normal rains for the current season. Ebyamaguzi ng'emmere bibadde ku buseere olw'ekyeyamba bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga n'enkuba bw'eneeyongera nga bwe kisuubirwa abatunuulizi b'embeera y'obudde emmere yakusigala ku buseere. Ku nsonga ya banka y'ebyobusuubuzi ya Crane Bank, banka enkulu etegeezezza nti ebibadde bifulumira mu mpapula z'amawulire si birambulukufu wabula n'egumya bannayuganda nti yakukola obuvunaanyizibwa bwayo okulaba nti bannayuganda tebafiirwa mu mbeera yonna. I can assure you that the Bank of Uganda will do everything possible to ensure the continued safety of customers' deposits. Ebyo nga biri bityo wabaddewo ebibadde bitandise okuyitingana nti gavana wa banka ya Uganda enkulu Emmanuel Tumusime Mutebire muyi bino abisambazze ng'agamba ye mulamu tteke. I have no comment to make. You cannot see me. Especially the very personal vindictiveness of the report. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joeria, amalindirire. This is Kingdom TV.